Abantu mu muluka gwa Migadde mu disitulikiti y'e Luweero bakedde kukuŋŋaana okulonda abakulembeze abaggya abanaddukanya enteekateeka ya PDM mu kitundu kino. Bano kyokka babadde baagala kuva mu mbeera olw'okukandaalirira okulonda era nga wano abamu babadde bagamba nti wandibaawo oluko oluyisaawo abantu abamu. Okubeera nga tunoonya bakyamaani baffe wazzeewo obukodyo tuzze kulonda bakyamaani baffe so si foomu bye twagala tulonde bakyamaani baffe nga ffe abantu. Bano bwe batyo basomeseddwa ku ntambula ya PDM. Abantu ab'enjawulo basanyukidde enkyukakyuka ezikoleddwa mu ntambuza ya PDM. Enteekateeka nga naffe abaami tutaddemu okumanya baki abagenda okufuna ejja kuyambako okuwa abantu abatuufu ate okulaba nga etambula bulungi naye luli abeero nga tuba tetulina wetulindirirayo kumanya nnyo nga kati enteekateeka bagikomyemu. Baagala endagaano baagala ebyapa abantu ne kibalemesa okufuna ssente kati bo ne batandika okubeera nga bazeegabira bukka na bukka kati olwaleero tuli basanyufu kubanga gavumenti etubadde okubeera nga tugenda kuzifunamu bulungi. Kyokka wabaddewo okwemulugunya ku bukulembeze obukadde ng'era abamu ku batuuze balumiriza nti bano babadde enteekateeka ya PDM bagituusa ku baŋŋanda zaabwe. Obuzibu bwabwe tebategeeza abantu babikola mu nkukutu. Okusooka baali baagala balonderewo mu nkukutu ne tubeera nga batuwadde amawulire nti nno bagenda bikola mu nkukutu ne tusaba okubeera nga basensitayizinga aba. Ne basinga tebatuliriza nange sazeewo okubagira bano era sikomye kwesimbawo mpagiro ono aliwo kasuku saavisi etuuke mu bantu kubanga omwana ne maama ne taata be badde beegabira ssente zaabwe n'olukiiko tebatutegeeza egundi yafu tetumanya twakuba. Abalondeddwa baweze okuweereza abantu awatali kyekubiira. Kubagabira nkulaakulana saagala etule mu lubuto lwange njagala buli muntu agabane ku ttaffaali lya Uganda. Okulembeze watuwa omukisa tugukozese twekulaakulanye. Nkakasanga ssente zammwe mujja kuzifuna kubanga naliko omukulembeze naye saafuna muntu wammanja mu muluka muno era nkakasanga ssente zammwe abantu b'omuluka gw'Emigadde mujja zifuna mu bulambulukufu nga we zigenda okujja. Mutuwe amaanyi mutwesige. Aneti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindiriire.